ng'eduumirwa ASP Hassan Kaboggoza egubaganye n'ababbi b'ente mu kiro ekikeesezza olwaleero era gye biggweredde ng'ebasuuziza ente 3 nga zino babadde bazitambuliza mu mmotoka ya buyonjo ekika ekya Toyota Nadia namba UAP 7622 C ne UAP 0295 kyokka ng'ennamba zino zibadde tezikwatagana. Tusaba gavumenti etuyambe ku bubbi bw'emigadde wano obw'ente. Abantu tebakyalunda, buli muntu ajja alunda akantu tebakatwala, buli alunda ekintu kyebakitwala. Bane tetumanyi butya bwe tugenda kukola okumalawo obubbi mu Gombe. Tuyambe ku bantu bano. Kampuni zino zirina abasirikale. Kitegeeza ate obubbi mwe bubeera kati olowooza ki? N'olwekyo tusaba tuyambibwe. Abantu balundira mu buzibu ebintu sente za Paris Modo oli n'agula ente alabike nga aseseetuka. Kati olwaliro asanga ente ye bagitudde. Emu ku nte zino esangiddwa ng'efudde era ng'abatuuze balumiriza ng'aba batigomya mu bubbi bwe bali enzaalwa ez'omu kitundu nga n'ente ezibbibwa bagamba nti bazibaagira mu kikomera kya kampuni y'omu China ne batambuza ennyama. Mabutemi kitoogo omusirikale ajja okiraba ajja naye wano kumpi twakamala oba mwezi nga gumu era ezimu twazikwatiraawo endala kati ziizino wano wakakwatirwawo ente nga za emirundi ebiri ababbi nga beeyambisa awantu tetumanyi oba n'abasirikale abakuuma kampuni eno oba ekintu kino bakirinamu omukono. Abakulembeze b'ekitundu nga bakulembeddwamu wa defense Zakariya Kakooza bagamba nti obumenyi bw'amateeka bususse naddala okubba ebisolo nga baagala poliisi y'omu kitundu bagyongere entambula eziwera okusobola okubalinnya ku nfeete. Twabadde ku patrol ekiro ssaawa zaabadde nga 9 kitundu. Patrol nejja negoba ng'emmotoka gyegobagana nayo ne batugamba nti fene tutereeza nti yabaki yababbi kuba twali n'abasirikale ba poliisi abamu abaki abalala kati negiyisawo ng'egigoba nga zegoba bubi nnyo obuyooko werinda mu kitundu kyaffe. Nsaba gavumenti etuyambe okuba nti waliwo ebizibu oyinza okukubira poliisi okuba nti ebidduka poliisi erina biki bitono naga nti ate gundi patrol tugiweereze emmotoka tetulina mmotoka naye mbadde nsaba gavumenti etuyambe ituweze ku mmotoka eziwerako. Nebaza ne ba EOC waffe okusobola okufaayo nnyo okukuuma ekitundu kyaffe lwakuba nti ffe naffe abantu nga ffe abatuuze twetaagamu okwongeramu ku maanyi kusituli tulina ku kitundu kyaffe. Amaanyi yayiga George omutuuze w'e Gombe EOC y'emigadde kingi. Buno obubbi bw'ebisolo bugenzi buddiŋŋana waliwo bwaliwo mabega era ne tubasuuza ente abasirikale yaffe babasuuza ente ne badduka ente ne zitwala ku poliisi naye kati wawayisewo omwezi ne bakomawo. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala akubirizza abantu okubeera obulindaala naddala mu biseera eby'ennaku enkulu ezibindabinda. Matugga eri mu kunoonyereza ku suspected stealing cattle oba okubba ebisolo nga mu kiro ekyakeesezza olwaleero abasirikale baffe bwe babadde bakola night patrols. Bano beekengedde emmotoka UAP 7622 kika kya Nadia eno eyabadde tetegerekeka bwe bagezezzaako okugiyimiriza n'esimbula n'edduka speed eya waggulu ddala okkakkana ng'egudde. Abasirikale baffe we batuusewo emmotoka eno yabadde egudde basanzeewo ente 3 mu nsiko eyabadde eriraanyeewo ng'ente emu nfu nga mu kwekebejja emmotoka eno atwasanzeemu emiguwa nga gino gyabadde gibunye obusa bw'ente nga ne number plate eri ku side mirrors nga tefaanagana ne number plate eyabadde ku mmotoka nga naye tutandise omuyiggo ogwabo ababadde mu mmotoka eyo nga n'okunoonyereza kugenda abantu omulanga nga tugenda mu nnaku zino enkulu tukirabye nti obubbi bw'ebisolo bweyongera ng'era tukubira abantu omulanga okufaayo okubeera bulindaala eri ebisolo byabo. Ajay Samuel yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.
ebyo nga tubitadde ku mabbali okuwulira omusango gw'obutujju ssaako n'okutemula abakulembeze ab'obuyisiraamu oguvunaanibwe yali adumira akabinja